omuntu mwami Kizito oyo gwe tulowooza nti yagerengetanya n'afuna akapolitike ka Kisenyi ayagala okufuna olukusa katugeze ali mu Lubijjaawo kati awanguwa waalaga watandikira kwanga ayinza okuba ebyannema tabimanyita jja n'agenda wayinza okutandikira omuntu ayinza omuyambako. Omuntu oyo yenna ayagala okubaako kyakulaakulanya. Ku district tuyina omuntu ayitibwa district environmental officer. Asobola okugenda ku kibe kya district kyonna n'abuuza njagala kumanya akola ku by'obutonde bw'ensi, omuntu akola ku nsonga z'environment yaliwa, n'amutuukirira era nnema bw'aba atyayo n'agenda ew'oyo basobola omuwa amagezi bulungi. Omuntu ku ggombolola asobola okugamba akakiiko k'eggombolola akakola ku nsonga z'obutonde bw'ensi ke kaliwa, akakiiko weekali bwe kaba tebakateekebwangawo awo nga yeeyongerayo ku district, naye bwanga weekali asobola okutandikira naawo ne yeebuuza. Era n'omuntu asobola okugenda ne ku nnema n'agamba nze nnyina ekibanja mu Lutobazi njagala kubaako byenkola nsaba mumpa olukusa. Kati ebiddirira kola booti be bamuwa ennambika eyo n'amanya engeri gy'atambulamu mu nsonga eyo.